success and failure based on reason and reality. Waliwo ebigambo byetweyambisa buli lunaku naddala abavubuka nga tubikozesa naye ng'ebigambo bino mu definition yaabyo birungi ne mu definition yaabyo temuliimu kigambo knowledge, temuliimu kigambo reasoning, temuliimu kigambo wisdom, temuliimu kigambo character, temuliimu kigambo patience oba discipline. Ebigambo ebyo ne bifuuka bifu wadde bya mugaso. Ekisooka force, ekyokubiri momentum, ekyokusatu energy, ekyokuna effort, ekyokutaano load, ekyomukaaga tulina speed, ekyomusanvu tulina action and reaction, ekyomusanvu tulina distance, ekyomunaana tulina distance, ekyomwenda tulina pressure, ekyekumi tulina acceleration, ekyekumi n'ekimu tulina opposition, ekyekumi oba negativity. Ne tufuna ekigambo kye bayita struggle. Ebigambo bino byonna tubyeyambisa mu bulamu obwa bulijjo era birungi. Naye bw'otunulira definition yaabyo biba bibulamu ebigambo bitono nnyo. Ekisooka force is a pull or a push. Momentum is mass in motion. Energy is the ability to do work. Effort, tugambye twano effort is a vigorous or a determined attempt. Ne tugenda ku kigambo load, make someone or something carry or hold a large or excessive quantity or heavy things. Tulina ekigambo speed. Ekigambo speed is to move quickly. Tulina ekigambo action and reality. Action and reaction. Action and reaction muvaamu ekigambo kye bata resultant. Bwe nkukuba oluyi naawe nonziriza waliwo omusango. Nkukubye n'onkuba resultant gwe musango ogw'okunkuba naawe n'onkuba. Tulina ekigambo kye bata distance. Distance, space or span between 2 points. Distance is a span or space between 2 points. Briefly, tulina ekigambo kye bayita acceleration. Acceleration, increase in speed or rate. Tulina ekigambo opposition or negativity. Mwe muva ekigambo struggle. Opposition. Bannayuganda abasinga basalawo okudda ku opposition. Ebiseera ebisinga opposition, element yayo esinga ye negativity. Oba oluganda olutuufu okusaaba obusa n'ekirungi mu kifuule kibi. Achievement ekoleddwa bw'oba oli tomwagala nayo gifuule embi, gicriticizinge. Kati ebigambo bino force, momentum, energy, effort, load, speed, action and reaction, muva resultant, distance, pressure, acceleration, opposition, negativity ne struggle. Ebigambo ebyo bibulamu ekigambo kimu kye kino. Bibulamu ekigambo kye bayita knowledge. Kubanga wansi w'enjuba bwe tuba tukola emirimu gyaffe tulina ekigambo kye tuyita reasoning. Reasoning, okusinziira ku definition naawe gy'osobola okukebera nga ntuufu, is a logical, stroke thoughtful way of thinking. The word thinking means putting all your mental capabilities at work. Kati ne kiba ng'ebigambo bino birungi tuteekeddwa byeyambisa naye nga bibulamu wisdom, knowledge, understanding, character, discipline, respect. Oba ffe abalokole gye tuyita Galatians 5:22. Bw'oba oli mulokole oba nga oli mulokole naye ng'osobola okuaccessinga Bible, you go and check Galatians 5:22. If you force something, if you pull or push something without knowledge, it's dangerous. If you just move with your weight, mass in motion without knowledge, it's not good. If you have the ability to do something, the energy without knowledge or wisdom or patience or character or respect is something bad.
we have two types of loads. We have live loads and dead loads. Live loads mean the loads that result from materials which are temporal, which change time from time to time. Dead loads are those loads which are the building materials or the original materials which cannot go anywhere. Kati abavubuka tutambula n'obuzito bwe tweteekako oba obwatuzaalirwamu bwe tutamanyi. Kakati tutambulira ku sipiidi ey'enjawulo nga tupapa bupapi without knowledge. We just act and react without knowledge, and the resultant will affect us. Distance span emyaka gy'olina 28 ebbanga ly'otambudde okuva lwava mu ssomero kikyokoze. Kati distance gy'otambudde awo terina makulu kubanga obadde tolina reasoning. Omusajja gwe bayita Hamu Kigundu yagamba success and failure is based upon reasoning and reality. And reason tugambye reasoning is a logical and thoughtful way of thinking. Putting all your mental capabilities at work. Ati wano buno bwe buzibu obuliwo. Abavubuka mwenna mutadde force ne pressure ne energy ne effort zammwe ne load ne action ne reaction ne momentum mulemesa olugendo lwa government. Naye government yesinga ekigambo kye bayita force kubanga erina police force, erina task forces, erina UPDF, Uganda People's Defense Forces. Kati gwe force gy'olina ya social media. Force eyo temala kujjako government kyova olaba nti watadde amaanyi mangi nnyo mu kalulu n'ovuma buli muntu. Naye bino by'ogamba we are removing a dictator, kitegeeza we are putting false efforts to remove a dictator. So kankubuuze efforts si wataddemu okujjako Museveni? Nothing. Kati you are struggling because you are on opposition, and the opposition, the clear definition of the word opposition is negativity, making everything good to become bad. Bafubuka bannange mbabulira buli kaseera, don't struggle, don't oppose, don't make everything negative, don't pressurize, don't just move, don't just act or react, don't just put loads on yourself or others, don't just put in effort without asking where am I gaining from. Don't just use your energy on bad things. Don't just move try gundi wuya atambula mass in motion. Ekintu ekizito kyokola batuleera mu biseera by'akasozi yakaserengeto edduka nnyo okusinga emmotoka ya ne Benz oba taxi. Nebo mutuka kasozi mugisanga wachi nti kaserengeto olwokuba ezito wajjo yesindise nedduka. Era ogenda okwetegereza ng'ebintu byonna wano ebisinga mu physics bw'oba obidefining nga mulimu ekigambo force. Momentum mulimu force. Pressure mulimu force. Mu physics bagamba the pressure is the force exerted per unit area. Ojja genda okwekanga nga struggle mulimu force. Opposition mulimu force. Negativity mulimu force. Distance mulimu force because you move with the force. Jakulaba nga load mulimu force. Speed mulimu force. Effort mulimu force. Energy mulimu force. Nga ne force way. Chukane government. These are forces. Kati abavubuka tujjudde negativity yokkeera okulwanyisa bye tutasobola. Naye nga actual obulamu bwaffe, before you put a force on the government, first put a force in your brain and you reason, so that you cannot be a failure and you become a successful person. Nga tunateeka force ku government sooka ogiteeke mu nkwawayo. Nabagamba abavubuka muunya bubi ate mwagala okureasoninga buli kimu. Mukama abawa omukisa. Nze Dr. T. Amali.